bibakwatako mubibuze Nalongo mama wamu. Salongo ana kukedde okukyankalanya. Nalongo mpa mu maaso kuba nsobola okusooseka sikulutulayiveno eno mu maaso. Salongo ennaku zino oba wabaki tokyateesa tokyawuliriza wenookaayuuka na bukaayuukanyi ze ndaba emirembe tewakyali tulinga abatali bakristaayo. Nalongo njagala okumanya ekisembayo nga kiva mu kamwako. Abalongo waswa ne kato baani kati baabo balemeddwa okufuna passport mbu tebalina biwandiiko bye boogerako. Salongo abalongo bamaze emirembe makakani nakikunnyonnyola emirundi emeka nti ekyagaana abaana abo okufuna ebiwandiiko lwakwa tetubamalanga. Salongo abalongo baba 10 ku 10. Nalongo abaana abo bange oba baliko kitaabu omulala. Salongo ekigambo kikusimatuse busimatuse oba singa abalongo bamusibabo singa ne babukadde nze kyemmanyi abalongo tebawulira amakaka tati ga kitaabwe. Valeria lwaki buli wenjogera ku balongo bano weeyingizawo mangu era njagala okumanya gwe ne Nalongo mukyali bakristaayo oba mwanyinira okusamiza nga simanyi ffe mu Yesu tetumala balongo totwala mu kanisa ne tubabatiza musumba n'abasabira naye Nalongo naawe Valeria mwaka nokuwatiza abaana abo kanzije. Nalongo tutamatama n'ebigambo abalongo ba Salongo onesikwaza yakukaka weddemu abaana abo babange musende bagala mu kanisa babatiza. Nalongo nyakuwana omukazi oyo amazemu emirembe makagala nze kuolaba sirina mirembe simanyi oba abaana bendabirira bange oba ndikuba naba omusajja mulala bendabirira. Salongo makani oli musajja makago oba oli kasajjasajja omukazi akanatya okwogera amazima musaweteke ebigere byange kati kati nkole ntya? labe wekini wimazeeko ebintu makani ate nomati ebyokukola olinaakiri okuzuula amazima naye amagezi ogamalidde wano ku TV nakanika rediyo ate nno mwattu bamakanika basinga abalinga ggwe babeerawo amagezi ne gabaggwamu bwe bali mu kukanika ate nno mwattu olina kyotannalaba naye bw'oli kiraba essanyu liyitawo makaago gwe. naye kiki ekyo kyotayogera? guno mulundi gwakusatu ng'okiŋŋamba ofuuse olwatta omwami Nalumanya. kikyali mu ŋŋambo naye kooli kiraba. naye ne kanisa tennyambye. nagenda na mu Fathers Union ne mbabulya nsiina mirembe waka. ne bakola batya? baŋŋamba bajja kuyita Nalongo boogereko naye kuvaolwo tebanzirizanga mawulire. nagenda nyewo omusumba nakugamba atya? olina kyamaanyi kye yakoze baagala kumalekata balyoke bajje basiike. Nalongo tewetta jangu abalongo Salongo si babo. Isaya zinasonga kuluma mu kusaga. labe eno makanika labe abaana bo bonna bawala asooka
Ana muwala addako Abigail muwala addako Ananeria ne muwala addako Ana muwala kati kyamagero kye kyagwawo n'osala omulenzi ate nga balongo era gwe tolaba wabula maliriza redio yange nze nve wano abaana b'abalala bonna bawala asooka Amelia muwala addako Abigail naye muwala addako Ana muwala n'addako Ananeria naye muwala kati kyamagero kye ekyagwawo n'ozaala omulenzi ate nga balongo era gwe tolaba. Omuganda agamba nti ndi mugezi uliti kati gwe ddaawo ozezengere amagezi gonna gakuggwemu. Naye nalo ng'omukyalo omukristaayo nga lwaki toyogera amazima ebintu tubimala sibabe laba obuziko obw'ekiroko buno Salongo bw'oba osazeewo kukuba Nalongo agende ofune emirembe makago agende Salongo naye nana maaso ga Katonda ne maaso go Salongo abalongo Salongo Salongo abalongo si babo waji mama waji Nalongo abalongo ba mwami Mukasa Kakazu mama Salongo munange wasuubiza okuntegeera munange wakikola omuliro teguzikisa muliro tenga wansi ekitala bayibuli egamba nti alisa munne ekitala naye alifa kitala musumba sokondeke omukazi onanjoze kati njogera ng'omusumba wo
Teka wansi ekitala bw'ogaana nkuyitira poliisi. Salon, wajja n'oleeta ensonga kino gye ndi. Era nayita olukiiko lw'abaweereza n'abakadde b'ekkanisa. Tuteese tulabe engeri gye tuzza emirembe mu makaago. Teeka ddala bye muzzeemu. Bannange, muleme kukkiriza sitaani kubba mirembe gya Katonda gye yatuwa. Agamba mu Besosolonika ekyokubiri essuula ey'okusatu ony'omukaaga, Mukama waffe ow'emirembe yennyini abawenga emirembe ennaku zonna. Ssaalongo ne Nnaalongo, nammwe abali wano gye gino emirembe Yesu gy'agaba. Taata! Ne maama! Kino kigwa leero. Tugavuga emirembe mu nsi eno. Tusobola okufuna passport batumanyiga ebiwandiiko bya ggwanga. Taata, lwaki mutubuzabuza? Baana bange sinze. Mubuze mama wammwe. Mubuze mama wammwe. Mama! Kino kiggwa leero. Ono gw'osooka gw'ekitalo ono nnyoko. Nyabo! Mbozi gwe tukuyita tutya? Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba mwenna muteeke ebitala wansi we mugaana mpita poliisi. Kati njagala mirembe. Nnaalongo, tubuulire kiki ekyabaawo? Sawa taata Reverend, mbeeko kye nkugamba. Yesu ow'omuggulu. Kino ekikompe nga kinene nnyo. Ekitikiddwa Ssaalongo. Ayi Omwoyo Mutukuvu. Jangu okakkanya akayuguumo kano. Bannange, bino bye baŋŋambye. Sawa taata Reverend, Nnaalongo kituufu byamusobako. Abaana yabazaala mu kakanzu. Kubanga Ssaalongo yali azaala bawala bokka n'atayagala aviremu awo ku by'obusika. Bamukasa kakanzu owe bamusuuta mu Katwe. Abalongo si ba Ssaalongo makanika. Kawulira! Mama! Tebitebyo! Abooluganda abaagalwa, Bayibuli ekuyigiriza nga twenenya kibi nnyo ekyatuukawo Bakristaayo ate nga baweereza mu kkanisa. Naye olw'okuleeta emirembe mu maka gano, ko ne mbaweereza twetaaga okwenenya. Naye taata Rebula, tulaba ng'ekyo kinene nnyo.
Akasera konna